Oluvannyuma lw'ebyatuuseewo olunaku lw'eggulo, Robert Kyagulanyi akulira NUP era agikwatidde bendera bwe yakwatiddwa n'oluvannyuma n'avugibwa oba n'abuusibwa mu nnyonyi paka mu maka ge. Wamu n'abantu abalala ne basigala nga bakwatiddwa. Leero lwazzeemu kakuyegewe ngo n'atandise ne disitulikiti eya Bukomansimbi. Kyagulanyi asoose na kyakusekerera bakuumaddembe olw'okumukwata olunaku lw'eggulo n'abantu babasoma mu 9 ng'agamba oba oli awo babadde balowooza kinammalamu amaanyi wabula nga ye kyamwongedde bwongezi buvumu. Eno mission gye tuliko yakununula bwana bwaffe buno obuto bwe tuzaalidde mu busibe baleme kubeera nga ffe. Yensonga lwaki ne bwe batta munnaffe ne tumuziika tutambulirawo ne tusonga. Yensonga lwaki bannange 95 bali mu kkomera olunaku lwa leero naye ndi wano ebigambo byenjogera mbyogera ku lwa Nubian, mbyogera ku lwa Edi Mutwe, mbyogera ku lw'abawala n'abalenzi bonna abali mu makomera essaawa zino. Ebukomansimbi eno Kyagulanyi asuubiza abayo okutumbula ebyenfuna byabwe n'okusingira ddala ng'ayita mu kirime eky'emmwanyi. Kino si kye kibuga ky'abalimi Basudde kye yayimbako. Eno Basudde si gye yava. Eno si gye batundanga emmwanyi ebiseera biri ng'ensaawa 2 oba 3 zigula pikipiki naye kati olina kutunda nsaawa 2 bunnya. Eno si gye nawuliranga be baagamba nti oyo mugagga teyasoma naye obugagga bwe mwanyi zaabala. Si eno. Bukomansimbi eno Robert Kyagulanyi era waasinzidde okolokota minisita omubeezi w'abavubuka ng'ono era yeesimbye ku kifo ky'omubaka omukyala mu kitundu kino Nakiwala Kingi ng'agamba nti ono takoze kimala kubeera ng'akulaakulanya abantu b'akulembera ng'ebisinga byafuna yekkusa yekka. Bajja ne balondamu omuntu omu ne bamufuula minisita n'osanga ng'oyo minisita gwe bakozesa okukuuma mmwe nga muli basibe. Nakiwala si mwana wa wano naye kambabuuze omwana wo wano ayinza atya obutakwatibwa abantu b'ekisa kubanga ye bamuwa n'alya n'akutta ne bamwerabiza amazima ebigambo byalinga ayogera n'aba nga takyabyogera n'abo bonna abamwesembereza okutandikira ku b'enjuye n'abamwetolodde nabo n'abassaamu ekyo ekiwuka. Baana ba maama baakuba okutugulirira. Kuva Bukomansimbi Kyagulanyi obuufu aboolekezza disitulikiti ey'Empigi wabula nga bwe yafuuka nkola y'ababyakwerinda ne leero bamuyisizza mu makubo ye gagamba ageewala era ag'ettaka tebamukkiriza kuyita mu nguudo enkulu eziyita mu tawuni eno ey'Empigi. Mu kisaawe eky'emawonvi wano mu Mpigi Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana ng'era abeeno abakubiriza okulaba nga bakyusa ku bukulembeze nga bajja abakulembeze ye bayise abakadde ng'okusinga akolokose minisita omubaka mu kitundu kino Amelia Kyambadde bw'atyo n'asemba muyimbi munne Hildaman oba abangi gwe bamanyi nga Kiyaga. Kyagulanyi agamba yayogerezeganya ne banne bwe bavuganya gavumenti naddala abakulu mu bibiina eby'enjawulo beegatte basembewo omuntu omu wabula bo ne bagaana wabula nga yakkiriza nti kano ke kaseera naye nga Kyagulanyi akulemberemu eggwanga lino. Era nakimutuusa akulembera nakimunyonyera ne mugamba dokitaali ne baganda baffe aba FDC singa obukawubulo n'omukaanozo musobola abamu bakkiriza abalala ne batakkiriza era abamu bwe bakkiriza abalala ne batakkiriza obuyiza tubukomyawo nga kubanga omulimu ebiyinza nawo waliwo ebirabo ebyenjawulo omubadde ensimbi enkalu wamu n'ebyo ebikalu ebiweereddwa Robert Kyagulanyi. N'okutuusa kati abantu ba Kyagulanyi abakwatiddwa olunaku olw'eggulo ku kizinga e Kalangala bakyali mu kkomera e Masaka era nga tekimanyiddwa ddi bano lwe banaaleetebwa mu kkooti wabula nga Kyagulanyi agumizza abawagizi be na buli omu amukkiririzaamu ensonga zino obutabamalaamu maanyi. Kyagulanyi era awadde n'abantu obubaka obubayingiza mu mwaka omupya ogwa 2021. John Cliff Wamala, NTV, 1 Mpigi.